Evelyn y'obugamba oti? Tusazeewo tukunoonyeeko oluvannyuma lw'akabanga nga tulaba munnaffe osiriikiridde nnyo tumanye embeera eri etya kati obulamu buyimiridde ku ki? Yeyanziza kunoonyeeko embeera era yakyuma nennaku mbadde sigenda tebadde kasente naye neetaaga okulongoosebwa ebirundi ebiri neetaaga okukyusa katete eno neetaaga okulongoosebwa eriiso lino bagamba omusiba gwayabika gamba byebyo byanzigwako nasigalayo. Omusiba gwaki ogwayabika? Ogw'eriiso. Bagamba kyava kutya? Bagamba nakolola nnyo anti kati abakidini bwe tunywa amazzi gadda mu mubiri gadda mu mubiri otandika okukolola. Ndowooza in the process naye nga siyinza kugaana kwebaza abantu. Abantu bandabiridde, abantu banzijanjabye, neyanza nnyo neyanzeege buli lwe ngenda bambi ne bampa kasente ako kanyamba obeerawo kanyamba okujjanjabwa nange wenyini okwedabirira ng'omuntu nebendina babankomako kama bawenye omukisa. Tulina bye tuwuliddeko nti omaze wiiki 3 nga tokyagenda ku kyuma. Mbadde sigenda kuba kapeta yakyankalana ate yeetagisa ya bbeeyi naye ngenda kutandika kama agenda kuleeta ssente. Yeetagisa eri ku ssente nga mmeka? Ennungi $4,000,000. Ekola yeba egenda kukola ebbanga lyonna? Ndibagamba ejja kukola ebbanga lyonna era nga wamanya ebintu bitakuba bizina bazibagamba zikola ebbanga lyonna. Bagamba yo tefiirako ddala ate yafa. Era bagamba nayo tefa permanent nayo tefa nayo yafa. Kati tuli ku eno naye kama asinga okumanya bintu ebisingawo biteekera mu mikono gya Mukama yamanya bwakuyisaawo. Ebyokidini bwe bityo biba nakuba mbale temumanyi naye ku makya oluusi nkeera ndi bwe ntyo oba olweggulo nembeera bwe ntyo oluusi nentereerera ddala nengenda nenkola n'okukola bwe mbafunyemu amaanyi neguluba abannyambako ne bannyambako. That is how I live. Ebyokidini bwe bityo si byakubeera ng'olisted sawa yonna bakubikira oyinza okubeera ng'owakanda baku stage ne bagamba ate kati takyassa kati that is it. So kati okulongoosebwa weetagisa ssente nga mmeka? $8,000,000 byonna nga n'eriiso kweriri? Abantu bannamulondo bagamba okundiyira obusente bwange naye tebanabbulibwa simanyi lwaki mbadde bannyamba obusente bwange ndibabumpa netereezanga omuntu mwami bosi abawuliza ofcourse nze siyinza kubeera nnyo mu ebyo eri mulwadde naye batuyambe obusente bwabwe tutambule nanti singa kati ebyo tebiri nawo n'abantu bakoowa naye kitegeera naye emyaka gigenzi kamayika yamanyi kuba simanyi bwe byandibadde naye mwenna mwebale bambi abasabire essaala n'abasabire essaala nebaza ne Fred ono ne Isaac babeerawo bambi buli ssaawa nebazanya mwami Lule wapaka last mwami yandabirira yampa emmere paka wendikoera okulya olya omuntu yaba nembwa nakula naye nekati yaba nembwa brother wange nebazanya mwami Kaoya Innocent owa High People Music Awards buli kamu kawulira kavuze adesta yambako bantu bangi bambi sinza bamalayo kubanga time tuba nantono wano
naye nga mwenna balina bakoledde siima nnyo bozi birthday yange njagala okujjukiza lazi yinza okuntwala awulitomanya yadde ya birthday first buli alina ebimuli byange yandibimpadde sagala nnyo mulete ebimuli byange nga nfudde mumempe kati nga nsobola obitabako manye nti ambi nayabba ekimuli yangulira soda bimmere nga mbimanyi ngaolwedda bakikoze abalina ebirabo bya birthday babiyiseewa mobile money mobile money 0776424237 over 0753424237 ebirabo byange mbiri nze ssebo onkubira nokireeteeka bakeeki ababiyise ewange bakasente nkaweereza toneesiga nkwesiga era si wange saatakwesiga